Okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku program emikolo n'embaga ku Bukedde TV. Kaakano yeffe abakanyomero akamanya emikolo mu program emikolo n'embaga. Nze MC Bovian ne munange ono nange MC Nassa. Mu mbeera eno twalaba nti nno kasuze katya w'ennaku zino yawukana nnyo kasuze katya waaluli. Mwana mulenzi totolola abatulaba ku Bukedde TV. Enjawukana eviirawa mu kasuze katya w'ennaku zino ne kasuze katya waaluli gwe twakolanga nazo. Okay, kasuze katya tayawuse nnyo naye ebintu ebimu bigize bikyuka era kati abantu abasinga kasuze katya tebakyagala kumuleeta ku lunaku lwa mukolo. Ekyo kisookera ddala nti ojja kwesanga ng'omukyalo ono w'e Masaka Masaka no kumpiko naye nga walako kati eyo munda kyokka tulina okumugatta e Lubaga ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kaakati ne mujja mwesanga bwe tunaakeerayo ku 11 tunaagenda okutuuka eno ng'emisoso gyonna tegiwedde bulungi. N'olw'ensonga eyo abantu ennaku zino abamu basalawo ku lw'obulungi bw'omukolo ne bagakase katya tumuleete ng'obudde bukyali. Tuyinza okugamba oba ku lwokuna oba ku lwokutaano ng'omukolo gwa lwa mukaaga. Ekyo abangi bakikola. Ekyokubiri nti obudde bwa saaluuni edda tewaali nnyo saaluuni bwe twadde twogera emabega kaawo twalaga nti bamusiga ng'omuwala omuzigo so omuzigo gwava dda si gwasoosa ogwesiiga. So abantu abagole babafumbiriranga ne babasiga n'omuzigo naye tegwabanga nga kati make-up nviiri n'ebirala kati ebyo byonna bagenda obimaliriza ng'obudde bukoze eki nga bugenze. Ekirala ekikyuseemu ennaku zino era abamu kyenda abakola twogera kye tulaba mwe kye mukola eyo nti akataala kamunaku tadooba katuuse nga tekakyalina makulu ge mazima. Kakati mu kwongerezaako nti waddeko kajja ng'akabonero wakiri tuguleyoko ekintu ekirala ekireeta ekitangaala nga wonogamba rechargeable light egatteko. Oba ntegedde bulungi tetusuula nnono yaffe naye nakiri tukireetereko okwongera amakulu gaakyo wakati wano osobola okutambula mu maka amatono ennyo nga tebakyakozesa munaku tadooba. Naye wale waffe eri wansi e Masaka gye batuzaala tebakyakozesa munaku tadooba era balina busolo obutonotono. Kakati bwe tuba tuzze tusobola okufuna ekintu ekirala ekyongerezaako. Ontegedde bulungi era n'amafuta kye kimu biri bibeewo nga bya nnono kalombolombo ate ne kino kisigalewo nga kiri bwe kitono. Olw'ensonga eyo nga maliriza nkulaga nti ennaku zino bikyuse nti kasuze katya bamukola ng'obudde tebunnatuuka olw'okusobola okwanguyirizibbwa ate era ne banguya ne mu ngeri y'enjawulo nti byonna bisoboka. Weewaawo.